Tukiagendera ddala maaso olunaku olwaleero kansubire nti mukyali tayali sana yonna egimusinza okuba nga temugyekuumirako. Mwana mulenzi amanyiddwa nga SB4 muyite SB4 wa Anne naye bw'atyo kyaddaaki Mama Fina yamaze n'amusanyusa. Ndowooza olunaku nga lumu emabega kinajjukirwa nti Mama Fina ng'agenza okuba nga ate akyalirako mwana muwala amanyiddwa nga Nakangubi Jennifer Nabijo bw'atyo yawa mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibra K Mukasa ssente z'e Uganda obukadde 10 n'amutegeeza nti abeere nga ate agula emmotoka. Ibra K bw'atyo yavaayo nga aguze okada giyite pichipichi n'ategeeza nti ye awagenda okuba nga ate atandikira ng'era omusajja omutetenkanya ndowooza balance yamuzza mu birala. Awo nno Abannayuganda bangi we basinza ne batandika okubuuza Mama Fina ng'ate SB4 tamukozeeko. Ono nno naye yavuddeyo n'aba nga ate amuwa obukadde bwe Uganda 15 naye n'abumuwa era ng'amwebaza olw'enkola ye ennungi ennyo nnyini ddala. Era ng'awo SB4 yasanyuse n'okuzirikamu akekiyaye n'azirika nga takikiriza n'agamba nti webale nnyo nnyini ddala Mama Fina. Eyo y'enkola y'omukyalo oyo Mama Fina. Awo nga tuvuddewo mu line yemu eyo omukyala amanyiddwa nga Nakangubi Fulufiga avuddeyo bw'atyo ye n'alumya abayaaye be mu ngeri ye nga bw'alowooza nga ali wali mu maaso ga State House ne mutabani we amanyiddwa nga Museveni Kairos Par ng'era agamba nti weekend yonna bagimaze mu State House nga bali eyo beejaga bwejazi. Kinajjukirwa nti bantu bangi abagenda ne baba nga balaba ku mwana ono nga azaalibwa omwali bagashumba babbalamu ba Pastor Mondo ng'awo ne Pastor Mondo we yamuwera essaala Balamu we yamuweera ettaka ate ye Gashumba yamuwoba biki tetumanyi naye nga yategeeza eggwanga nti ne Museveni yandivuddeyo n'abaako ente zaawa mwana mulenzi ono olw'ensonga nti baamubbula mu linnya lye. Era kinajjukirwa nti abagagga bangi abazze balaba ku mwana ono ne mugagga Hamu nannyini bizimbe naye yamulabako naye nga omukulembeze w'eggwanga abadde nga tamulabako. Kaakati ndowooza awo wasinzidde olunaku olwaleero atugambye nti amaze weekend yonna nga ali ne kitaawe oba jjajjaawe ko wamu ne baganda be bw'atyo kyaddaaki amaze ndowooza n'amulabako. Ate ng'eyo tuvuddeyo ye mwana mulenzi Eezzy alumbiddwa nabe. Kinajjukirwa nti ono yatuyimbira akayimba ka Tumbiza Sound era akayimba ko kasooka ne kawerebwa wabula ate yamala n'ayitibwa Ministry of Health babere nga bakiteesaako akayimba abere nga akateekamu ebigambo ebigenderamu. Yali yakavaayo ennaku ntono tubadde tetunaba kuwulira remix gye yakola nga we yasabibwa neefubutuka mwana mulenzi oyo gw'olabako n'amaaso go nga ye ataddemu ebigambo ng'era akayimba ye mu ngoma yennyini yakayimba yakatuumye Kendeza Sound. Sisobola kubanga nkakuwanikira wano ku channel yange ku lw'ensonga ezimu oba endala naye ate ku page yange ya Facebook kwekali nnyo yadidde ebigambo byonna n'abikyusa nga abizza mu opposite Mutumbiza Sound ye yakozeemu Kendeza Sound mu bufunze yeeyunye Ministry of Health kye yasabye mwana mulenzi Eezzy akole ye n'atandika okuba nga ate akikola. Kaakati eyo nga tuvuddeyo ye mutabani wa mwana muwala amanyiddwa nga Evelyn Lagu akakasizza olwaleero nti okuyimba si kwangu abadde abiyitanga byangu era ng'ono sooka omwewulirireko ngende naawe mu maaso. Kanekume mugwe kiddukiro kyange Finoli munze Mukama kusaba kuba nange na buli kyensaba mu kamera kirabeko nange kwimba kuzibu. Ne mwenyini yamaze ne yesekerera n'agamba nti si byangu bangi tujajinga abayimbi ne tubabamu ne tubogera ebigambo bingi ne tubalemesa okuba nga tebagenda mu maaso n'omuziki gwabwe nga tubiyita byangu naye bw'ati omutabani wa Evelyn Lagu amanyiddwa nga Fred naye mwenyini akyerowezezzaako n'agamba nti walayi si byangu. Awo nno wasinzidde ndowooza n'aba nga ate atikkira nnyina engule ayina katika kibiriti nga bw'omulaba bw'atyo. Eyo nga tuvuddeyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Fake Famaica naye kambere ate mwogerako twogera nnyo ku Kenzo nga atutte Uganda ku map naye ate nono naye yatutte Uganda ku map oluvannyuma lw'okuba nga ate alondebwa BBC News okubeera rapper mu 2021 ali so interesting era nga batugambye tumwegeke nnyo amaaso omwaka guno ogwa 2021 ono yakiikiridde East Africa mu bufunze rapper wa tabu nnyonnyonnyonnyini ddala oba okitegeera. Fake Famaica musajja mukakkamu nnyo nga omuntu ku nsi kuno
okitegera si ye muntu gwe wali owuliddeko mu mivuyo egiri awo egitegasa ennyo mukakamu naye ate twongere ddala okumuwagira era bwe wabaawo okulonda kwonna tubeere nga tuvotinga Uganda twongere okuba nga tetugiwanikira ddala ku map rapa watabu ddala eyo nga ate tuvuddeyo ye mwana mulenzi Palaso avuddeyo bw'atyo nga akutte Lusinzi ng'agizinira nako ng'agamba nti munange omwaka gwali gumututte ng'agamba bye yasanga South Africa byali tebimulekedde bulamu n'agamba owaaye kanzinemuuko wannyo waawo era ng'ono asinzidde wali mu kibuga ejjinja gyasinzidde okubanga ate akoona amazina gano goolabirako ddala kinajjukirwa nti omukulu ono nga agenze South Africa story omugijjukira bulungi ebyamutuukako byonna wabula nga ate abantu bangi bavaayo ne bamukriticizinga bangi ne bamusekeera nga bagamba nti ebintu bye tebigatta okusinziira ku ye nga bwe yali akinnyonnyola naye okusinziira ku experience gy'alina era nga yavaayo ne ku biwundu ku mubiri okusinziira ku experience gy'alina agamba leka akozese obudde buno yeyagalemu kubanga kikakasa nti obulamu bwa kiseera ddala era nga mbufu bwe bumu yavuddeyo n'aba nga ate yeebaza n'omukulu Bebe Cool olw'okuba nti yamutadde ku lisiti ye n'agamba bwewo Mukama kifuufu ddala akuba ekkubo mu bisenge w'oba tosuubira era ne yeebaza omukulu Bebe Cool eyo nga ate tuvuddeyo ye mwana muwala amanyiddwa nga Nancha Jomi onono nga atukolera wali eri ku Bukere TV naye alina obubaka bwe yasibiridde bannayuganda ab'enjawulo mu mwaka guno ogwa 2021 obubaka buno oba oliawo bujja kukyusa obulamu bwo gwe ali eyo oba oliawo ojja kuba nga ate ofunawo ekyenjawulo wanagamba nti tunyumirwa nga ate bwe tuyiga kambukulekere obuwulirize ate nga wenkusiibula nti atakuumira mpeera yongera okuba nga abankuumira bubaka bw'amaanyi nnyo nnyini ddala mikwano gyange bw'obanga olina omutima omulungi bw'obanga weewa ekitiibwa bw'obanga wakozibwa bulungi mukwano embeera neweneekyuka etya ensi neweneetaaninga etya mukwano n'onobera mu bantu nga beeyisawo binewena ba relationship nga your partner doesn't give himself or her self respect tekikuchangingisanga as a person. Stay yourself, be yourself, gwe play your part okitegera ata and we will tell okiwulira mukwano gwange oba teyewa kitiibwa temwakuzibwa wamu mwakuzibwa family za njawulo nnyo just play your part teweetekangako musango and to those ababeerawo ne mujudginga always relationship z'abanamwe bw'ate gundi akola bwati gundi takola bwati gundi teyekola bwati mikwano gyange gwe Mukama ayinza okuba yakublessinga n'akuwa omuntu ng'omuntu has it all ali perfect which I don't think it is there. Is there, no one is perfect okitegera ate n'ekira mu bulamu buno kye tulina okumanya ffenna that we have different pages of life okitegera tuyina pages za njawulo nnyo obulamu bw'obulala n'oli bulala buli omu Mukama yamuwandiikako page ye ndala nnyo okitegera tezifaanaganangako so nze njagala nnyo tukole bwe tuti omwaka guno tugezengako nnyo okufa ku bitukwatako okiwulira tugezengako at least okucollectinga our own mistakes in our own families in our own relationships in our own jobs ebintu by'okujudginga nga others tubyesonyiwe okitegera because no one is perfect ate n'ekirala abantu abasinga oyinza kulaba ekintu ng'oli kyakoze let's take an example in a relationship ng'olaba oli relationship gyali mu dem nga yankika nga bali beemanyira okitegera nga tebibalumya na mitwe nga they know each other okitegera nga bo baagala kiplayinga like that okira say that one man is meat is another man is poison abaganda ne bagamba tekiwomera matama abiri okitegera ngoyinza okuba ekintu kyagala ninga toli yekyayagala ate tekimunyumira guys let's stop judging each other tulekere awo okumakinga oba okufeeling oba nti oba ki okitegera nti oba live the worst life okitegera buli omu alina obulamu bwe banange buli omu afe ku bulamu bwe mulekerawo okutumakinga to feel frustrated okitegera banange this is my life. You have your own life. We have different pages of life. Engalo zino chobola tezenkanankana. Engalo ezimu mpanvu kuzinewazo that is no bulamu Mukama bw'atyo bwe yabukola. Tetugenda kwenkanankana si mu bugaga, si mu magezi, si mu families, si mu bintu bingi nnyo. Okitegedde mwana wa mama. Let's mind about our businesses.